إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أقول بيتيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبع الله تبارك وتعالى تواب الونجب والنكز نزتوان قال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول بيتيوا لبني زبيتيوا نبت وليزا أكاد كانوا كنيني مبلا ميلا غناغن نيلا ميلا وكتيا الله تبارك وتعالى وتفوقكم متيا. أقول بيتيوا الأصول الثلاثة وبالثلاثة الأصول nga mungeri endala bidhillahi tabaraka wa taala eyokulaba ku lunaku lw'enkomerero. Tuli ku nkomerero bidhillahi tabaraka wa taala, era nga tuzze tulaba mu misomo gyaffe egiyise emabega embeera zigenda kubeera zitya bidhillahi tabaraka wa taala. Embeera zigenda kubeera zibu nnyo, era nga bwe twazitegeera abantu bagenda kutuuyana. Nabagamba nti abantu bagenda kutuuyana, la hawla la quwwata illa billah, okutuukira ddala abantu bagenda okubeera nga babbinkira mu ntuuyo zaabwe yawma alqiyama. Nga Allah azza wa jalla enjuba gisembeza, omuliro weeguli, abantu bonna weebali, abantu bali mu kukaba maziga, abantu beekyanga, abantu kugamba embeera nzibu nnyo eziriwo akadde kano. Abantu bonna weebali, bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala weebali, abantu bonna weebali, bannabbi, abantu babatuukiridde basobole okubeera nga embeera zikkakkana bagende wa Allah tabaraka wa ta'ala, embeera zikkakkanye, embeera tezikkakkanye, embeera nzibu nnyo, wala hawla wala quwwata illa billah. Omuliro weeguli gubumbujja gutokota, enjuba esembezeddwa, la hawla la quwwata illa billah. Buli omu ali ku lulwe, bannabbi bali ku nafsi okujjako Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Embeera ezo zigenda kubeera zitya? Kyokka fi dhilli hadhihi almashahid, mu mbeera ezo nga tuzirimu wakati, tudde no tudde eri, tetumanyi kiki kiddako, tetumanyi kyakukola. Embeera tezinaba okubeera nga zifunwako kwegamba okumanyibwa okwenjawulo nti kwe kuno. Awo nnyini mu mbeera ezo, wala hawla la quwwata illa billah, Allah azza wa jalla agenda kukoowoola abantu ba miteeko 7 abateeke mu kisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala. Ku lunaku olutagenda okubeerako kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala. Embeera nga tuzimanyi obulungi, mbeera za musana, mbeera za bbugumu, mbeera za kutuuyana, mbeera za kaaba, mbeera nzibu nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye mu mbeera ezo bwe zityo, mu mbeera ezo yunada ala majmu'ati min annas oba min alkhalq, emiteeko gy'abantu gigenda kukoowoolwa ng'abantu abo bagenda kuteekebwa mu kisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala. Ku lunaku olwo oba tegenda kubeera ku kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera ku bantu abo, omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, hadithi ejessanga mu Bukhari ne Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ng'ajijira ddala ku mbaka alayhi salatu wassalam. Omubaka agamba nti sab'atun, abantu bamiteeko 7, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Abantu bamiteeko 7 Allah azza wa jalla agenda bateeka mu kisiikirize kye ku lunaku wategera kubeera ku kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu abo bagenda kuggyibwayo mu kanyigo, bagenda kuggyibwayo mu mbeera embi, Allah azza wa jalla abateeke wansi w'ekisiikirize kye Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu abo 7 be baliwa?
batugenda kumanya olwaliro insha Allah tabaraka wa taala tubategere bibali tusobora kubera mubamu kubo oba tusobora kubera mubo bidhilillahi tabaraka wa taala. Abantu abo mbakagamba sallallahu alaihi wasallam amuntu omuteko ogusokera ddala mu bantu abo al-imamu al-adilu, al-imam al-adil, omukulembeze omwenkanya, omukulembeze omwenkanya. Naye babakulembeze abenkanya baliriddawo olwaliro mu suwa tuwangalira wano la hawla la quwwata illa billah kujjako Allah gw'abasasizza tabaraka wa ta'ala nga abasinga bonna bali mu kasasiro, nga abasinga bonna bali ku byabwe, nga abasinga bonna tebamanyi tibagenda kumira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala mu bukulembeze bwabwe, nga abasinga bonna tebafaayo nti bagenda kubuuzibwa ku bukulembeze bwe balinanga mu ddini ya Allah tabaraka wa ta'ala y'ensonga lwaki bakola byabwe, nga basinga obungi tebeefiiriddeeyo nti bwagenderaawo agenda kumirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala abuzibwa akanana kataano, abuzibwe ku bukulembeze Allah bwe yamuwa tabaraka wa ta'ala, kubanga Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala yu'ti al-mulka man yasha tabaraka wa ta'ala awo bukulembeze gwaba ayagadde tabaraka wa ta'ala. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يمكلين بزي مالك الملك يمفوز الله تبارك وتعالى وكلين بزي نبولي ميكونو جي يابولينا الله تبارك وتعالى awako gwaba yagadde tabaraka wa ta'ala ate n'abujjako yo gwaba yagadde subhanahu wa ta'ala, yakkakkanya gwaba yagadde n'asitula gwaba yagadde subhanahu wa ta'ala, ebirungi byonna biri mu mikono gye Allah subhanahu wa ta'ala, ayiwa gwaba yagadde tabaraka wa ta'ala era ko buli kimu asobola subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo al-imamu al-adil, omukulembeze nga w'amazima nga mwenkanya, embeera zibwe zitwe zigenda okubeera y'omu ku bagenda kubeera mu kisikirizi kya Allah tabaraka wa ta'ala. Omubonekeze omwenkanya alladhi yas'adu ra'iyatahu, yoyo atebenkeza bafuga, yoyo awe essanyu bafuga, yoyo awe emirembe bafuga. Wa tas'adu bihi ra'iyatuhu, ate ne bafuga nabo ne bamufunamu emirembe. Oyo omuntu bw'atyo agenda kubeera mu kisikirizi kya Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lw'otagenda kubeera kisikirizi kyonna okujjako ekisikirizi kya Allah tabaraka wa ta'ala. Bannanga obukulembeze buli wonna we buli bubeera bukulembeze okutuukira ddala okuviira ddala kulembeze obunene buli obw'ensi yonna, obw'amawanga, obwa bwonna obukulembeze okutuukira ddala ku bukulembeze obwa wansi, nti bakuwadde olina kyokulira, bakuwadde olina kyofuga, oba oli taata ewaka, oba oli maama ewaka, oba okuuma ki, oba okuuma ki, bwonna bukulembeze bukoleremu bubeeremu ng'onoonya mu kusiimisa Allah tabaraka wa ta'ala n'okutuuka mu maaso ge abukubuuzeeko ng'olina bw'ogenda okubwogerera Allah tabaraka wa ta'ala. Omuteeko ogwokubiri, omuteeko gy'abantu egigenda okubeera mu kisikirizi kya Allah tabaraka wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhilluhu, olunaku lutagenda kubeera kisikirizi kyonna okujjako ekya Allah tabaraka wa ta'ala. Omuteeko ogwokubiri, wa shaabun nasha'a fi ibadati rabbihi tabaraka wa ta'ala, ye muvubuka eyawangaalira mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala mu kusinza Allah azza wa jal. Aina ash-shabab al'an, abaffe abavubuka baliridda wa bwe twenyumiriza mu twandigambe nti omuvubuka gundi nasha'a fi ibadatillah, agenza okula tara'ara'a, agenza okubanga akula akulidde mu tawhid, akulidde mu sunna, akulidde mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, akulidde kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Aina ash-shabab, abavubuka baliridda wa gwotunulira n'ogamba nti ye nasha'a fi ibadatillah tabaraka wa ta'ala, mazima wangalidde ku kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu bagenda okudda ku dini abasinga babeera bayonooneka dda, agenda okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala nga byayisemu bingi, ate Allah azza jalla kumusasira mu busaasizi bakwatiddawo bayitirivu mu kwegadanga, mu kubeera nti balya bulamu, mu kubeera nti babyefiiriddeyo, bavubuka besuliddeyo gwannagamba ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nabatwalirawo okujja kuba basaasidde nnyo Allah tabaraka wa ta'ala, ne bagenda nga badde engulu, naye ng'obuvubuka babuyitamu n'okujemera Allah tabaraka wa ta'ala. Kati omuvubuka oyo aliriddewo olwaliro, wa shaabun, n'omuvubuka nasha'a fi ibadati llahi tabaraka wa ta'ala, nasha'a fi ibadati rabbihi subhanahu wa ta'ala, eyawangaalira eyakulira mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Omuvubuka omuwala aliriddawo, omuwala omuvubuka aliriddawo olwaleero ali ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
omula agenda okujjukira ebyokufumbirwa okujjukira ebyokwebikirira nga byayise mu bingi ayambadde enkunamya emyaka n'emyaka bamwenzeko emyaka n'emyaka mbwali yabulamu miskini agenda okujjukira wati ng'ebbanga lyamuyitako dda wala hawla wala quwwata illa billah atoyo Allah nga musasidde nafunamu akadde eri Allah azza wa jalla naye abasinga bonna Allah batwaliddewo tabaraka wa ta'ala soba Allah azza wa jalla atutaasi atuwa obulungi bw'obuvubuka tabaraka wa ta'ala tusobole okubuganyulwamu ne wallahi omuntu atuuka myaka egy'obuvubuka mu myaka gye yandibadde asinzizamu Allah azza wa jalla mu myaka gye yandibadde ayogerebwako nti muvubuka nasha'a fi ibadatillah muwala nasha'a fi ibadatillah awangalidde kutya Allah tabaraka wa ta'ala ne balirira olwaliro kivuga nti okwerekereza okwo omuvubuka kwakola neyerekereza amasanyu gensi neyerekereza naguminkiriza natajemera Allah azza jalla biseera by'obuvubuka bwe nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala nadda ku sunna nakkiriza okubeera ng'ayogerebwako nakkiriza okubeera ng'ajeregwa nakkiriza okubeera ng'afutyankibwe akugamba bamwogereko ebibi n'okumukongera n'okumutemerera byonna n'abiguminkiriza y'ensonga embeera eno ennungi egenda mutuukako ku nnaku lwategenda nakusubira nti Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala okumugjayo namuteeka mu kisiikirize ku nnaku lwategenda kubeera kisiikirize n'okuggyako ekya Allah tabaraka wa ta'ala kubanga ovuuka wangala ku kyalo nga tagenda mu firimu nga tagenda ku ludo nga tagenda mu ndongo nga takwana bya haramu si mwenzi batandika okumwogerako batandika okumutomera batandika okumukongera batandika la hawla la quwwata illa billah tagundi ovuka gwa tatumulabangako nze simulabanga nako oba yafa oba ndege yamutomera oba naki oba kiki oba bwafada ali kukomyawa byonna bigenda ku muvubuka oyo alabika nti ddala masha Allah yekumidde Allah tabaraka wa ta'ala bwekuba kuwasa ayagala kwa halali agende mu nsonga z'obufumbo nga Allah azikiriza tabaraka wa ta'ala bwebera biseera bye Allah byagenda okumubalako na buvubuka bwe Allah wagenda okumubalako ayagala tuuke mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ng'endongo tezaali mu buvubuka bwe ng'ekikiri tekyali mu buvubuka bwe ng'ebivulu tebyali mu buvubuka bwe nga firimu tezaali mu buvubuka bwe ngokumwana biseera ku mipiira nesola ne zibayitako ne mugenda ne muharamu owa betting ng'ebyo nga buvubuka bwe tebyalimu abaana obwabwenzi nga buvubuka bwe tebaalimu ebyo nga byagala okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala byebuvubuka bwaffe olwaleero avubuka obwosinga obungi obulamu bwaffe obw'obuvubuka obwenzi mwebuli obubbi mwebuli okuba zaala mwekuli okulimba mwekuli okulaba firimu mwekuli okuba endongo mwekuli okunyaga mwekuli obulyazamanyi mwebuli obukumpanya mwebuli obulyake mwebuli okubuzabuza mwekuli obwenzi mwebuli obwana obwa haramu mwebuli obuvubuka bwaffe olwaleero era omuntu Allah bwaba musaasidde n'abivaamu ebyo era athaaru z'obuvubuka buli mu kujemera Allah tabaraka wa ta'ala zisigalawo naye nga yadda eri Allah tabaraka wa ta'ala naye nga bamugerako nti yazaala mukomusajja omwana yazaala muwala wa gundi omwana yabba ssente za gundi yakumpanya gundi yatemula gundi yatwala emmaali ya gundi yasibisa gundi yatta gundi ebyo bisigalawo athar obufu busigalawo okujjako Allah baba saasidde nnyo tabaraka wa ta'ala nabiranga yava mu mbeera y'obuvubuka ngatidde Allah tabaraka wa ta'ala wa qalilun mahum ate batono nnyo naddala mulebe gulu kutuwangaliramu olwaleero wallahi nisoba Allah tabaraka wa ta'ala tusaasire nolwekyo buvubuka gwe nkulamira mukazi gwe muwala gwe muvubuka nkulamira beera dde nyeri Allah subhanahu wa ta'ala mbuvubuka bwo obuvubuka kye kiseera ekizibu ennyo eky'omuntu okutomera edduniya eno era ng'okukiyitamu nga Allah bw'akyagala bannange kiba kizibu okujjako Allah gw'abasaasidde tabaraka wa ta'ala naye omuvubuka oyo alladhi nasha'a fi ibadati llahi tabaraka wa ta'ala awangaalidde kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala ترعرع في بستان التوحيد أبيرانغا يكاكولد مقاولة الله سبحانه وتعالى
tara'a fi ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akulidde mukugoberera omubaka alayhi salatu wassalam yo yagenda kubira mu kikirizo kya Allah tabaraka wa ta'ala era muvubuka gwe oba oli musajja oba oli mukazi ebbagala ovubuka alwo ng'ogezezzaako okukwata eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala naddala ku mulembe guno okutuwangalirako omuzibu ennyo nobeera nga okugamba ebyobwagazi bwe obitadde ku bbali n'obizingako n'obirinnyako nobeera ng'okutta eddiini eno ng'olinga akutta eryanda kulwokubanga eddiini ya Allah ey'olwaliro bannange omuntu okugyekwatako abanga akutta eryanda wala hawla la quwwata illa billah ajja kwogererwa ajja kutemererwa ajja kusibwa ajja kuttibwa ajja kutyoboolebwa ajja kwogerera abanga akutta eryanda mu ngalo ekutte ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala wallahi naye mwebyo byonna ng'abiyisemu n'agumiikiriza ebigambo by'abantu n'agumiikiriza ebivumo by'abantu n'agumiikiriza okujerega kw'abantu n'agumiikiriza okutta kwabwe n'agumiikiriza byonna n'abigumiikiriza namanya nti buno bulamu bwansi ngenda kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala omuntu oyo asanyusibwe birina tabaraka wa ta'ala ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti washabun nasha'a fi ibadati rabbih tabaraka wa ta'ala n'omuvubuka wangalidde mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera mu kisikirizo kya Allah subhanahu wa ta'ala olunaku mujjukire wagenda kubeera nga tewali kisikirizo kyonna okujjako ekisikirizo kya Allah tabaraka wa ta'ala nembeera bwe muzimanyi obulungi omuteeko ogwokusatu omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid n'omusajja oba omuntu ng'omutima gwe gwawanikibwa mu mizikiti yakhruju min almasjid afruma muzikiti nenga mbutufa kyagwagala okudda gye guli asobole okusala esswala eddako mu jamaa omutima gwe guli mu muzikiti amakulu nti esswala azirunda bulungi ye kennyini okubeera nga sale mu jamaa mu muzikiti emabega wa imaamu bannanga abasajja abavubuka abaana abalenzi abatuukibbwako okuwandiikibwako amateeka g'obusiraamu abasajja esswala zammwe mulina kuzisalira mu muzikiti kyatteeka lazima mulina kusala jamaa era omuntu jama gweyitako nga talina kisonyiisa kya busiraamu kye kitunuulira nti kisonyiisa okusala ejjama afuna omusango mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa in kana nti swala gyasadde ebeetuuka naye ekiyitibwa ejjama bannange tugyewo omuzannyo omusajja n'osalira ewuwo mu maka omusajja n'osalira ewuwo mu dduuka mbulwokuba tuyagala genda mu jamaa n'osalira wonna w'osaalidde otaddewo akasaala esolo gikubirira otambula ogende la hawla la quwwata illa billah ejjama eri watewawulidde kwaziina oyinza okwekasa muti tewawulidde kwaziina naye ebiseera by'essola tobimanyi essola gwe olina okugirunda oba owulidde okwaziina oba towulidde kwaziina olina okugenda ku muzikiti essola ng'etuuse obudde gwe olina obbulaba nti saa 7 tusalire essola ya dhuhuri mu jama 6:45 otandika okweteekateeka ogende eri okusaala ejjama ogende okusala ejjama ya akhil karimu akakaseera kogenda kusanga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala singa bayakakkiriza wala hawla la quwwata illa billah naye abantu essola z'ejjama nezibyayitako bighairi udhurin shar'i nga tewali kiwekwasa wati nga tewali kisonyise kya busomyo kitunuulira essola neekuyitako n'otambula n'ogenda n'olya mulingo otebenkedde ng'ejjama ekuyiseeko n'ogenda n'osala busaaza n'okubirira n'otambula n'ogenda ng'ejjama ekuyiseeko n'obeera mutebenkevu ng'ejjama ekuyiseeko gw'omusajja Allah gwe yaba okusalira mu muzikiti ejjama ng'ekuyiseeko otebenkera otya ng'ejjama ekuyiseeko nga toyina nsonga yonna eri awo nnambulukufu lwaki ejjama ekuyiseeko era ebyogenda byogera otya mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lwaki ejjama eyo yakuyitako era ogenda kikola otya ogenda kitambuza otya olusubire nti ogenda kubeera otya abantu essola nezibayitako nemuzisaala essola mu biseera ebitali byazo nemukeyera essola nezibeeranga tabbu na mutawaana wala hawla la quwwata illa billah ya akhil karimu tuli ku kyolwaliro ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam muzuukuke muliriddawa babubuka mmwe basajja mmwe bakyala mmwe muliriddawa n'eddiini ya muhammadin sallallahu alaihi wasallam mugikoledde ki olaba n'essola ezajjama zikyatuyitako naye omuntu agenda okubeera mu kisikirizo kya Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku lw'ensonga ku lunaku luli ku lunaku oluzibu ennyo nga bwe tuzze tululaba warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid nga ddala essola girunda bulunzi ye kennyini yalunda essola wala hawla wala quwwata illa billah ayagala nnyo essola ze zonna
okubera nga azisala mu jamaa mabega wa imamu takbira esooka la hawla mulimu abadunga mwebali nga takbira esooka ya imamu temuyitako ali ndo mwana watu ine birungi bingi omuntu asanga takbira ya imamu esooka ennaku 40 Allah mwesambisa tabaraka wa taala ebibi bya mirundi ebiri Allah mwesambisa ebibi bya mirundi ebiri echa mwesambisa ekibi ky'omuliro Allah tabaraka wa taala na mwesambisa obunnanfusi Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah anta yagala jana ya Allah tabaraka wa ta'ala obana yagala kubera mbannanfusi nebyo Allah azza wa jalla bikwesambisa singo sanga takbiratul ihram imam agendo gamati Allahu akbar mulake soka nga nawo limabega wogamati Allahu akbar ennaku 40 Allah ngakuandika ku tabaraka wa ta'ala ne mujukira nti waliwo abaddu ba Allah musimuno nga gamati obuwangazi bwa myaka 4 myaka 3 myaka 2 takbira soka temuyitangako ya imam esola zonna bawangala nga batya era balinga baani era febani olwaliro nolwekyo nti warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid omusajja nga kugamba ebirowoozo bye swala bannange swala gye ibada gye tusigazanga abasiraamu olwaliro mubuulire tukola kyo nnyo ekyamanyi mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala tutola nnyo zaka tuli bagagga mulimu abafa tujja kufa nga tofunye na sente ziwa zaka nga zaka tekakatako tukola nnyo hijja oyinza n'okufanga tonafuna sente zigenda mu hijja nga hijja tekakatako tusiiba nnyo Ramadhan mulimu abatunga balwadde okusiba tekakatako naye eswala teyina weevira ku muntu okujjako ng'omwoyo gutuse mu ddokooli eswala lweberange musanguddwako temukakatako naye ebbanga ly'obulamu ndwede eswala emukakatako nekati bwekibanga embeera bwezito bwezifaanagana mu swala zaffe ez'olwaleero ate nga gwe mulimu ogugenda okusooka okubalibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tujja kukiraba inshallah tabaraka wa taala era mu mbeera z'enkomerero mu kubalibwa kw'abantu inshallah tabaraka wa taala kati warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid n'omuntu omusajja nga embeera ze omutima gwe gwawanikibwa mu muzikiti so tekitegeeza nti kutuula omuzikiti otuula omwo oleme genda kukola la makulu nti asala nasigala ng'essola eddaka agirinda bulinzi ti budde kutuuka okubeera nga agikola ki agenda asala ejamaa muzikiti gwa Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah lindako soko lindeko gwe aba omuteeko ogwokusatu bantu Allah tabaraka wa taala bagenda kubeera nga ate nga mukisikirize kye yawmal qiyama kunda nkomerero kunda kubeera nga twogera kubeera kisikirize kyonna okujjako kisikirize kya Allah tabaraka wa taala ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam omuteeko ogwokusatu warajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi n'abantu babiri abasajja babiri oba abakyala babiri oba abantu babiri tahabba fillah bayagalana kulwa Allah tabaraka wa taala ijtamaa alayhi begatta kulwa Allah subhanahu wa taala wa tafarraqa alayhi atera bayawukana kulwa Allah subhanahu wa taala so wachitiwa Allah subhanahu wa taala atuteke mu muteeko guno atatuteke mu miteeko gy'abantu bonna soba Allah tuteke mbakulembeze abenkanya soba Allah tuteke mbantu nga emitima gyabwe giri mizikiti soba Allah azza jalla tuteke mu bantu nga baagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga begatta kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ate ngera bayawukana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah bagala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala tahabba fillah bayagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala edini ya Allah ye yabagatta nga bwe yenkola y'obusilamu olwaliro nti twagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala atengera teka kitukakatako okwagala abakkiriza okwagala abantu abawula Allah tabaraka wa ta'ala nuhibbul mu'minina wal muslimina wal muwahhidin twagala abakkiriza batya Allah subhanahu wa ta'ala abawula Allah tabaraka wa ta'ala abatakola shiriki abatakola bid'a n'obukafiri nga baliwo kwawula Allah subhanahu wa ta'ala nagondera mbaka sallallahu alaihi wasallam nga bagoberera ekitabo kya Allah ne sunna zombaka sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih kutegera y'abasilamu batukulembera basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam kati warajulani tahabba fillah n'abantu babiri bayagalana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ijtamaa alayhi begatta kulwa Allah subhanahu wa ta'ala bali tebemanyi ne bagalana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kulwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ngire mulo bembeleze tulimo olwalero omuntu abera takumanyi
wallahi takulabangako ninga akwagala kulwa Allah tabaraka wa taala omuntu mbera sikumanyi sikulabangako ninga akwagala kulwa Allah subhanahu wa taala mutuno lwalero mikutije tuberako lwalero musiyo no lwalero obere nouliza ku muganda utomulabangako takulabangako ninga mwagala kulwa Allah tabaraka chichi dini ya Allah yebagasse subhanahu wa taala wala hawla wala quwwata illa billah nga twagalana kulwa Allah azza wa jalla nenga kugamba nembera za feza ensi za feza njawulo kala za feza njawulo ennimi za feza njawulo embera za feza njawulo ne twagala kulwa Allah tabaraka lwachi almu'minuna ikhwa abasilamu ba Uganda abakkiriza ba Uganda Allah kyagamba tabaraka wa taala إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أرنانغا أمو إنما المؤمنون بكرزا بنبا رغاندا مرونغو سوى كتو رغاندا رمي متى الله سبحانه وتعالى مجك ساسروا المؤمنون على وجه الأرض أبكرزا كنكونسيا الله سبحانه وتعالى باختلاف ألوانهم باختلاف بلدانهم باختلاف طبائعهم وأعرافهم باختلاف ألسنتهم kala zabwe zanjawulo ennimi zabwe zanjawulo embeera zabwe zanjawulo ensi zabwe zanjawulo naye bonna كأنهم روح واحدة بلينغا مwoyo gumu halat fi ajsamin mutaaddida ng'omwoyo guli mubiri ejenjawulo abakkiriza balinga mwoyo gumu ng'omwoyo guli mu mibiri ejenjawulo كأنهم أغصان متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة abakkiriza musiyo na abuno kubiranga bawukana mu mbeera zaabwe ne mu langi zaabwe ne mu nsi zaabwe ne mu nnimi zaabwe ne mu mbeera zaabwe balinga amatabi agakwataganya amatabi nga masakafu gonna nga buli omuti nga amatabi gonna masakafu gonna gekutebwe gati nenga stem eva mu kikolo kimu otegedde nga bonna bava asuli yemu kati bebakkiriza abooluganda bibiti wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan naye abasajja bano abantu bano tahaba fillah bayagalana kulwa Allah tabaraka wa taala ijtamaa alayhi begata kulwa Allah tabaraka wa taala watafarraqa alayhi atida bayakuna kulwa Allah tabaraka wa taala okwagala kulwa Allah subhanahu wa taala tukutegeera nti omusajja ati Allah tabaraka wa taala n'omwagala nembiranga mwagala kulwa Allah subhanahu wa taala watafarraqa alayhi atida bayakuna kulwa Allah tabaraka wa taala wano waliwo enzivuno za mirundi ebiri watafaraka alayhi ne baawukana kulwa Allah subhanahu wa taala amakulu nti bonna baafa ne baawukana ne bagende wa Allah tabaraka wa taala nga bakyali kukyakutya Allah subhanahu wa taala nga bakyali kukyakwegatta kyabwe ekyokwenda nga baagala kulwa Allah tabaraka wa taala bonna ne bafa ne batambula ne bagenda tafaraka ne baawukana oba watafaraka alayhi omu nadda mu bintu ebyekijinga omu nasiriwala napumbuvuwala natandika okuddayo mu byalimu mu kukyemera Allah subhanahu wa ta'ala n'obusegu n'obwononefu kono nti tetujja kukwatagana bukibaga kikyo kitabo bwe kifanagana otandise byokunkubulidde oganyi kukunkubuleko oganyi ndeka siberanga nawe ne baawukalira okulwa Allah subhanahu wa ta'ala banji nga bali bonna naye eddiini ya Allah ne baawukanya subhanahu wa ta'ala lwaki jaddayo mu biseguusi ne baawukanira ddala obutaddamu kubeera nga babeera bonna so Allah tabaraka wa taala atuteke mu miteeko ogwo omuteeko ogwoguna wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan omuteeko ogwokuna ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله omuteko gwokumeka tuli kugwa kutano bidhi tabaraka taala ogwasose al-imam adil omukulembeze omwenkanya ogwokubi shabu nasha fi ibadati llah omuvubuka eyawangalira mu kutya Allah tabaraka taala ogwokusatu ye musajja ng'omutima gwe guli mu muzikiti ayagala eswala ogwokuna bibasajja bukuva kwogerako okwagalira kulwa Allah tabaraka taala warajulani tahaba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi ogwokutano ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يمونتو oba yemusajja omukyala omulungi nga yamukowola
mukyala nga alina ssente ze, mukyala nga mulungi, alina ekifo kya waggulu, alina naki nga mansibin wa jaman, nga mulungi ate nga ne ssente alina wa kitiibwa, n'amukoowoola okumukolako ebyobwononefu, n'amukoowoola bajemere Allah tabaraka wa ta'ala. Naye omuvubuka agamba, omusajja agamba nti inni akhafu Allah, mazima ntya Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga ezo zikume wano era tuzireke otambula ogende. Ni ya akhil karim, okujjako omuntu Allah gw'abasaasire tabaraka wa ta'ala obwavuuno nga bw'obulaba n'okulakaasira kw'abasajja kubalakaasira baliyo banoonya ssente zababuladda amaze emyaka n'emyaka agudde ku mukazi wala hawla la quwwata illa billah, mukyala mulungi, mukyala wa ssente, mukyala wa kiwa, namugamba nti tugende twende, nagana. Namugamba bwe oyagala ssente zonna weeziri, buli kyonna kyoyagala weekiri, naye tugende nze mmalire ekizibu kyange nga ze maaso ga kwesimbye mu maaso go. Oba kubidde kasimu bakamuwadde nti gundi nti ye, gwe gundi nti ye, anti badde ne obukadde 30 n'embeera zange ozimanyi bulungi nnyo, obadde ompulira ennaku zino wala ne kati nkwetaaga tukoze tutya. Gwe n'ogamba nti inni akhafu Allah, mazima nti Allah tabaraka wa ta'ala. Era kinene nnyo okujjako Allah gw'abasaasire tabaraka wa ta'ala. Omuntu oba yatagadde dda nja kwenenya obwavu bungi, ebbanga lino lyonna mutuufu embeera zakoze bwe ziti, ebbeera lyonna emyaka mingi, ebbanga abantu bange atekawo ensonga zonna kugwagala kuhalalisa omukyalo oli, wala hawla la quwwata illa billah. Naye omuddu ono olw'okubinkiriza bw'alina ebbanga lyonna, wadde mwavu muzibu, wadde amaze ebbanga tabeda na mukyala, wadde tawasanga, omukyala bw'atyo n'amujjira nga talabatuhu, abeera amusabye okugenda okujemera Allah tabaraka wa ta'ala, amugamba nti inni akhafu Allah, sitwakalaba ntya Allah subhanahu wa ta'ala, tambula ogende. Omuntu oyo mbutufu obugumirikiza bwakola n'eddiini gy'akola n'okutya Allah tabaraka wa ta'ala kwakola, Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga amuteeka mu kisiikirize kye olunaku watagenda kubeera kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu ow'omukaaga, omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti warajulun tasaddaka riwaya endala tasaddaka bisadaqatin fa akhfaha, n'omuntu omulala omuntu eyasaddaka ewayo saddaka mukulya Allah tabaraka wa ta'ala, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin eyasaddaka nawayo saddaka fa akhfaha, nagikweka akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, okutuusa okumanya gikweka okutuusa omukono gwe ogwa kkono lwe gutamanya kiddo kyawaddeyo kiki kyakigenderwamu amakulu nti yawaayo lillahi tabaraka wa ta'ala. Tayagala bya kumuwana, tayagala bya kumumanya, tayagala bya kumwogerako, wabula nti tasaddaqa lillahi tabaraka wa ta'ala, yawaayo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Empayo yaffe ey'olwaleero twagala batwogereko, lujja waddeyo bukadde bwe buti, nasi yawaddeyo bukadde bwe buti, nankinga waddeyo bukadde bwe buti, bye twagala olwaleero kutwogera kusaba Allah tabaraka wa ta'ala atutaasa. Naye omusajja bambi yawaayo essente ze, yawaayo kyawaddeyo mukulya Allah tabaraka wa ta'ala, oba kataka ke yawaayo bazimbeko omuzikiti, oba omuzikiti gwe yazimba, oba kasomero ke yazimba, oba kulisa abantu kwe yakola, tasaddaka esaddaka yonna gye yakola, naye nga tayagala bantu kumutegeera, era nagezako nnyo gikweka fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, okutuusa omukono gwe ogwa kkono lwe gutategeera oba lwe gutategeera kiddo kyawaddeyo, naye nga kigenderwamu kiki. Sigutekeno bega bwoti nti oweeyo nga guno guli mabega guno gobeesowera guno gwaddyo gwokola ki gwoweesaayo, la ekigenderwamu nti tasaddaka biniyatin khalisatin lillahi tabaraka wa ta'ala, yawaayo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, yawaayo kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye nga tekigaana oyinza okuwaayo ng'oyagala abantu bakulabireko, naye nga niyayo nnungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, tekigaana okwera ng'owaayo mu lwatu olwokagala abantu balabe bakulabireko naye baweeyo. Naye yono kyayagala ayagala kuwaayo nga abantu bakola ki, nga abantu tebamulaba, awaayo kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era kyovera abantu basinga obungi tebagala kuboogera, awaayo kyawaddeyo nagamba nti ya akhil karimu ekiro kisigale gy'oli biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, nze gambye ekintu mpaddeyo mukulya Allah tabaraka wa ta'ala ekintu kigende mu maaso, oba kuzimba muzikiti balina bawandiika amannya agabaleese ssente mu kitabo, nagamba nti la erinnya eryange temukola ki, temulyogera nako kisigalewo wa khalas. Kati omuntu oyo olw'obuyinkiza bwakola obutagala kumwogerako ne ssente ze okuwa emaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, agenda kubeera mu kisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala, olunaku lwogenda okubeera nga twali kisiikirize kyonna okujjaga kisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu w'omukaaga yoyo. Ow'omusanvu
omusanvu omubaka agamba nti warajulun dhakara allaha khaliyan fafadat aina, n'omusajja oba n'omuntu eyajjukira Allah tabaraka wa ta'ala ng'ali yekka, najjukira Allah subhanahu wa ta'ala. bwajjukira Allah azza wa jalla fakhashiya natya fakhafa natya nafumintiriza fafadat aina, nakaba maziga ng'ali yekka, la hawla la quwwata illa billah. nafumintiriza ku bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala, nafumintiriza ku Allah subhanahu wa ta'ala, nafumintiriza ku muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, nafumintiriza ku jana ya Allah tabaraka wa ta'ala, nafumintiriza ku shiriki abantu go bakola, nafumintiriza ku kuzula abantu go bakola mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, nafumintiriza ku kafiri abantu go bakola ddala ngali wali yekka, natuna bitonde bya Allah azza wa jalla nabifumitirizako fafadat aina, nakaba maziga. Embere yonsubira buli omwaji tukako noddawo wallahi notebereza ebintu nogamba subhanallah, kiki ekigenda mu maaso olwaleero, era kikendiko nze nganze, era akaseera k'okuntwala akokuva mu nsi muno ngenda kubeera ntya, ensonga zo nzitunuulidde ntya, era kati bwenvira ono mu nsi muno ngenda kubeera ntya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga zo zonna n'ozikuŋŋaanya n'oziteeka mu mutima gwo, ogenda okulaba ng'otulise ng'okaaba, nga n'okukaaba tumanya gye kuva wallahi, ne olya ojjukidde Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogamba nti subhanallah kikino. Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala nti inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, mazima kutondebwa kw'eggulu n'ensi Allah kwe yatonda tabaraka wa ta'ala, n'okukyukagana kw'ekiro n'emisana, la ayat kabubonero bulaga Allah tabaraka wa ta'ala li ulil albab, ku bantu abalina amagezi, alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. abajjukira Allah tabaraka wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, nga bayimiridde nga batudde era nga bali ku mbiriizi zaabwe, wetafakkuruna fi khalqi samawati wal ard, ne balowooza nnyo kulowooza okugenza ewala mu kutondebwa kw'eggulu n'ensi. oluvannyuma lw'okulowooza okwo okuwanvu n'okufumitiriza okuwanvu bagamba nti rabbana ma khalaqta hadha batilan, bino tiwabitonda kuzannya buzannyi bantu muzannyo abathan wa hawa wa suda, tiwabitonda mu kuzannya buzannyi. subhanaka faqina adhaban nar. wayaukana Allah tabaraka ta'ala wainensonga lwaki watonda ebitonde bino, yensonga lwaki watonda abantu n'otonda n'ebitonde byonna Allah tabaraka ta'ala. kati nno tuwonye faqina adhaban nar, tuwonye ebirozo by'omuliro jahannam, ay Allah tabaraka ta'ala. kati afumintiriza n'atuuka okkaaba, naye omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti warajulun ذكر الله خاليا, omuntu omusanvu asembayo, warajulun dhakara Allah khaliyan, n'omuntu omusajja omukyala eyajjukira Allah tabaraka wa ta'ala khaliyan ng'ali yekka, fafadat aina, mwana wattu amaziga ne gamukulukuta n'avaamu amaziga. tadhakkara azamata Allah jalla jalaaluhu, butuufu yafumintiriza ku bunene bwa Allah, ku bukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ku kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. haythuma takunu khaliyan fatabki min khashyatihi tabaraka wa ta'ala, ng'oli wekka mu kaseera k'olowooza ku bunene bwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'okaba maziga n'ovaamu amaziga kulwa kutya Allah tabaraka wa ta'ala, togenda kombezebwa ku muliro. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu eri وجسنجمو الصحيح الجامع بإذن الله تبارك وتعالى، أخرجه أحمد كذلك والترمذي بإذن الله تبارك وتعالى. وبكى قام صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع. بكى قام صلى الله عليه وسلم تومونتو ين يكابا كلوا الله تبارك وتعالى تجند كومبز وكمريو. لا يلج النار أحد omuntu yenna eyakaba kulwa Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kuyingira muliro, tegujja mukomba kongecho yakikola khashyatan lillah, kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaka gama tajja kuyingira muliro hatta yauda oba hatta yauda al-labanu fi ad-dar', okutusa matulugalidda mu kibeere. Amakulu tekisoboka okutusa matulugalidda mu kibeere mwe gavudde, naye ekyo tekisoboka. wala hawla wala quwwata illa billah. lolo tabuluganda bibitiibwa abantu abo babiteeka omusanvu. kola nnyo ekisoboka, tukole nnyo ekisoboka, tusabe nnyo Allah azza jalla tuteeke kubamu ku bantu b'omiteeko gino omusanvu, tusobole okubeera mu kisikirizo kya Allah tabaraka wa ta'ala. olunaku lwe batagenda kubeera kisikirizo kyonna okujjako kisikirizo kya Allah subhanahu wa ta'ala. abantu bano omusanvu ddamu obeera nga obeetegereza
ombaka beyagamba sallallahu alaihi wasallam anti sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu abantu bameteko musanvu Allah tabaraka wa taala agenda bateka musikirize kye kunako bategera kubera sikirize kyonna okujjako kisikirize kya Allah subhanahu wa taala asoka naam al-imam al-adil omukulembeze owamazima omukulembeze omwenkanya owokubiri omutego gwokubiri washabun nasha'a fi ibadatillah nomuvubuka omukyalo omuvubuka omwami omuvubuka eyawangalira eyakulira eyavubukira kukutya Allah tabaraka wa taala kukusinza Allah subhanahu wa taala owokusatu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid n'omuntu omusajja ng'omutima gwe gulingo gwawanikibwa mu muzikiti mu miziga amakulu nti esola ze zonna azirunda bulunzi oguzitwala mu mizikiti mu jamaa emabega wa imamu biidhnillahi tabaraka wa taala owokuna ombaka agamba nti wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi n'abantu babiri bayagana kulwa Allah tabaraka wa taala begatta kulwa Allah atida bayawukana kulwa Allah tabaraka wa taala owokutano wa rajulun talabathu mura'atun dhatu mansibin wa jamalin n'omuvubuka oba n'omusajja oba n'omuntu omukyala nga yamukowola omukyala nga mulungi omukyala nga wa sente wa kitiibwa wa family eziwulikika naye nga kyayagala kimukumukowola kiki kukola kujemera Allah tabaraka wa taala kumwendako omwami ono n'agamba nti inni akhafu Allah ntya Allah tabaraka wa taala ومكاغا يا بك صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها تصدق بصدقة فأخفاها يصدق ناجي كويكا غير كل الله تبارك وتعالى وبتسو مكونو غوي او غكونو دو غتامانيا جو تشيچا وديو وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نو ومساف ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه نومونتو نومسجا ومشارا يجكر الله عز وجل انغاليكا na kaba na tirisa maziga amasugene gava mwa maziga kulokutya Allah tabaraka wa taala so wachitiba Allah subhanahu wa taala atuteka kujimu kumiteko emteke jo musanvu asubolo kuberanga subhanahu wa taala atuteka musikirize kye onako lwategala kubera kisikirize kyonna okujega kisikirize kya Allah tabaraka wa taala ebididira tugenda kubiraba insha Allah subhanahu wa taala abaffe wali abantu abalala Allah azza wa jalla bagenda okuteka mu kisikirize kye onako lwakenda okuberanga twali kisikirize kujja ke kisikirize kya Allah tabaraka wa taala abatali yabo musanvu tugenda kukiraba insha Allah tabaraka wa taala mudarrisa fegenda kuddako wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.